n'abayise wano okubategeeza nti yadde embeera ebadde bwetyo baddemu emigozo bano ebyavuddemu sibize nabikkiriza naye n'ekyokubiri okuserebulatinga obulamu bwange ku City Hall okujaganya rekodi yange mukimanyi bulungi kino si omuntu ne bw'aba afudde ba celebrating a life. I'm celebrating my life at City Hall. Era bino wammanga bijja kweyoleka nti Lukwago yafuluma mu City Hall nga tewaliwo rekodi yonna ya bubbi. Clean sheet giyite stainless steel. Bajja kunvunaana ebirala byonna naye nti nyina kyenzibye ekyo tekiriiyo. Clean sheet. Tewaliyo ripooti ya Auditor General, tewaliyo ripooti ya Parliament, tewaliyo ripooti nti oba ya kino, nti oba batudde ne mu council ne baga nti Lukwago uno bamuwozesa nti yabbye kino, nti oba kino ne kino, tewaliyo. No, entalo mbadde muziraba mu KCCA, naye tewaliwo baali batudde nga baga nti Lukwago tubuulire zino sente zaalagawo ez'oluguudo. Nga mbadde mbalaba nobeera ne bakansalani bajjani bagira bati ne baga tewaliwo lunaku na lumu. Mu Parliament tewaliwo lwe baali bangamba nti Lukwago bamukunyiza mulabye be bayita mu Parliament. Tewali. Auditor General tafulumyangayo reporting eri mu Lukwago. Lwaki simwebaza oyo nyini nsi ninga nti Allahu Akbar. No wammanga bye bimu ku byo byenjagala okulaba nti bye bijja okusigalawo nga beera babuuza nti mu kaseera ekibuga we kyetaagira omukulembeze ali principled Lukwago yeeyisa atya. Nti mu kiseera ng'ekibuga kyetaaga omukulembeze omwesimbu yo yali principled Lukwago yeeyisa atya. Kubaza zino ze ticking box. Nti waliwo akaseera ng'ekibuga kyetaaga omukulembeze omwesimbu omwerufu. Eyo nga batiikinga nti Lukwago yafuna 10 ku 10. Mu kaseera abanaku nga batuntuzibwa abafuna mpola mu kibuga Kampala, ababoda, abataxi, abatembeyi, abakedi, bakanabe, abomagalaji, abaki nga bayayana banoonya omwasirizi abali mu bifo by'enzigota nga bayayana ani atujuna ani atutaasa. Lukwago yakolawo ki? Nti Lukwago yayimirirawo n'alwanirira omunaku. Awo bajja kumpa 10 ku 10. Ne bagamba mu kaseera nga waliwo embeera egamba nti naye ekibuga kino tukizimbye tutya. Question egamba nti tufune bino quick fixes ebyokubirira bakubirira ebiguudo bakubirira ebinyanya bagire. Lukwago n'okuzimbaga kiri planned. Lukwago yayimirira kuki? Lukwago yayimirira naga nti no tukole structure plan era n'agifubako gikola. N'agamba buli kimu tukikole multimodal transport plan n'agikola. Nakola drainage master plan, nakola street lighting master plan, nakola plans za urban resilience, nakola education master plan, nakola plan ey'obulamu, fecal sewage management. Plans zonna nti Lukwago yazikola nga ziyina okuteekebwa mu nkola, abaali balina oziteeka mu nkola ne bataziteekamu. Ndi Lukwago yakola ki? Nti plan yazikola. Awo nompa 9 ku 10. Mu kaseera ekibuga we kyali kyetaagira omukulembeze atekkiriranya not pandering to nefarious interests, atekkiriranya in the face of a heavy storm and tide, nga waliwo omuyaga ogw'okukaka nti gondera abali mu buyinza bamwami Yoweri Kaguta Museveni ne bannaabwe basobola okuyisaawo bye baagala. Lukwago yeeyisa atya? Yagamba nti nedda. To the extent nti Lukwago ngenda kufuluma mu City Hall nga tetuhostinzeekaawo Museveni nti ye guest of honor ku mukolo gwonna. Talinnyeewo. To the extent nti mwami Yoweri Museveni abadde n'emikolo gyonna gy'abadde nagyo
siwabeerangawo mukono nti Lukwago yamwaniriza amukutte mu ngalo olw'okubanga mwami Museveni alina by'abaabaza nti Lukwago olumukwata bw'ati amukyuse amukozese by'ayagala. Ekisembayo nti mu kaseera ng'abaluvu beekomya buli assets zaffe n'ebyobugagga byaffe byonna nga babitwala nga bwe mbagambye obutale, batwala amasomero, batwala ebisaawe, batwala green parks, batwala emyala, nga batwala buli kafo konna nga baagala okeekomya. Lukwago yayimirirawo, bonna bajja kwogera Nicholas, bonna abanaabawo Lukwago yakola, likodi zijja kulaga nti Lukwago yakola kyonna kyasobola mu maanyi ge era yayimirirawo ng'engabo y'abannakampala okulwanirira assets ezo. Era ebimu ebimukubiza kuyimirira ku nsonga eyo. Mubamanyi abeekomeza buli kimu nga bagamba tulina okuba Lukwago. So byebyo naye nga Lukwago alemeddeko. So ebyo mu history tebigenda kuvaawo. Mu bufunze nti ngenda kubeera ku the right side of history. I will be on the right side of Kampala and this country. N'olw'ensonga eyo kino kankyogere tekiri wano mu statement naye maaso awo era tujja kubalaga ebibadde mu pipeline ebirina okukolebwa bye tusuubira nti birina okukolebwa nga bye tubaze okuteetera ssente eza World Bank, akatale ka Usafi, akatale k'eggaba n'akatale ke Kamwokya wamu n'okumalirizaako ekitintale ng'ezo ssente weeziri okulaba nti abanaku babaako we bakolera ebyo byemu bye tugenda okwogerako mu maaso eyo maybe nga time efulumya ituuse. Naye olwalibayo nno kiddira ekisembayo kwe kwenyumiriza mu mukwano. Omukwano gwentambudde nagwo ne bannakampala. Mbeebaza bannakampala ebbanga lyonna lyempeereza tutambudde n'omukwano nga muli ba family member, nga buli wentambula era gye tubeera ndaba ku bannyinaze, ndaba ku baganda bange, ndaba mikwano gyange, ndaba bakazinizi bange, ndaba bakizibwe bange, ndaba baganda bange. Omukwano ogwo ngwagadde nnyo, oluganda olwo ngwandagadde nnyo era nkakasa lujja genda mu maaso nga Mukama Katonda ye mubeezi gova obuweereza obulungi ate obw'emirembe. Kyekiddako ku saidi ya Lukwago mukimanyi bulungi ndi mulwanyi namige mu ggwanga era obulamu bwange bwonna okuviira ddala nga ndi mu university nayingira 1993 ne tuyingira UID Nkoba Zambogo ne tutandika entalo siddanga mabega oba nnyina ofiisi oba sirina lutalo era amaanyi gensigazza kati gennyina ne resources zange zennina ngenda kuziteeka mu lutabaalo olw'obwenkanya. Mukimanyi bulungi era kino nakyo nkyenyumirizaamu. Lukwago nettanira nnyo obwenkanya, justice, era kino nkiggumiza nga njagala okukyemphasizing nti without justice there cannot be peace, without justice there cannot be stability. Kyofola baffe abalwanirira social justice, obwenkanya tusimba nnyo ekiseera ku justice. Amaanyi gange ngenda gateeka okulaba nga abo abatalina mwasiriza, abatulugunyizibwa, abeetaaga obwenkanya mbawo obwenkanya obwo, mbalwanirira okusinziira ku busobozi bwange. Ate nga situnulidde bibiina nti oba kino oba kiri, nti situnulidde nti ndi Obedi Lutale na Besigye naye ne baganda baffe nga Muwanga Kivumbi n'abalala bendaba mu mbeera gye balimu nga babataddeko ebisango, abantu be bebatta ate ye ne bamuteekako omusango. Ebyo byonna tulina okubirwanyisa nga twagala okufuna obwenkanya ne ba political prisoners abalala. Ogwo mulimu ngenda kusigala nga ngukola nga bwe mbadde ngukola. Ate era ekyo munjulira
nti Lukwago ne bwe nayingira mu City Hall gawuni y'obwalo ya sagiteeka bali buli wabadde wabeerawo embeera yeetaaga obwenkanya eryanyigirizibwa nga gawuni y'obwalo yanjijjayo ne tulumba siddangako mabega era mbadde njibeeramu nga sisasulwa nga nze nteekako gawuni yange kulwanirira bwenkanya okusinzira ku profession yange gye nasoma n'obwagazi bwennyina ku social justice n'okulaba nti human dignity eteekebwamu ekitiibwa ogwo omulimu ngenda maaso nga ngukola mu busobozi bwange si kwenoonyeza nsimbi oba kwekusa naye kulaba nti era njagala okukigumiza singa waliwo ekintu ekimu kyensaba Omukama Katonda mpa obuwangazi nkirabeko kwe kulaba Uganda erimu obwenkanya saba nnyo Mukama mpangazi ndabe Uganda nga buli munnayuganda afuna obwenkanya ku levo ye gyaliko ogwo omulimu ngenda kusigala nga ngenda nagwo maaso beerako ne rule of law kubanga obwenkanya bubeerako ne rule of law olw'okukyusa ebyobufuzi bya Uganda okuva mu famire ya Mwami Yoweri Kaguta okudda mu mikono gy'Abannayuganda tulina disconnect. We have a disconnect between the constitutional order and the political order. I didn't say this in English. A disconnect between the constitutional order and the political order. The existing political order is not concomitant with the constitutional order, does not speak to the constitutional order. The constitutional order dictates the sovereignty of this country to be with the people, but the political order dictates otherwise, that the sovereignty resides with Yoweri Kaguta Museveni. So that clash between the political order and the constitutional order is a matter of great concern to all of us. Olwo olutalo olwogamba nti obuyinza ssemateeka agamba buli mu bantu naye ate mu nkola ey'ebyobufuzi Mwami Yoweri Museveni agamba obuyinza bubwe ne famire ye. Olwo olutalo lukyagenda mu maaso era waliwo olutalo olunene olw'okufuna transition as again kulaba nti mutabani we yamusikira. Kati ffe tulina kulwana okulaba nga bannayuganda be basalawo ani adda mu ofisi y'obwa president so si kusalawo nti Muhoozi era embeera ereeta Muhoozi mugiraba egenda maaso n'okweyerula. Olwo olutalo genda maaso okulaba nga eggwanga lidda mikono gy'Abannayuganda nga nkozesa platforms endala. Of course ofisi ya Lord Mayor egimu ku misango egyateekebwako emyaka gye mbaddeyo nti ngikozesaamu ebyobufuzi ebyokwagala okukyusa ekyala kyesejjusa ebyokukyusa Mwami Yoweri kakati eyo platform kituufu egenzi niti kitegeeza nti olutalo lukomaawo platforms endala weeziri era tugenda kuzikozesa tugende mu maaso n'olutabaalo.